This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. Obuzina bwaffe obwedda twazinanga alumba ne twisti nsanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okujja ku mukolo gwaffe guno ogw'ekikadde mu binyaanya sizoni ey'okubiri. Yenze Omutaka Bwato Julius Kikadde Komanda. Ekyantumya Kikadde Komanda olw'ensonga nti na specializinga mu kikadde kyokka wano mu Uganda ndiwo omu abalala tebwadi. Nze ntegera ekikadde ekinyumira abantu ate nga akakodyo kaffe kalala nnyo okumanya obuyimba olunyumira abantu n'olukuba mbudde obutuufu ate n'oluteekako ekirunge mabega ekireeta omudigido. Kati kibayite ekikadde mu binyaanya sizoni ey'okubiri. Mbebaza nnyo mwenna kasooke nebaze bannamawulire buli ali wano azeebwa mukwano. Mwebale kujja media house zonna ez'enjawulo buli ali wano azeebwa mukwano tewali ntambula ya musasi. Nagenda okumaliriza nga oliwo wekka. Bajja kulekera mbebaza nnyo mwenna bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo gyonna. Mazima ekyamazima mbebaza munda z'omukwano gw'enjawulo oyita press conference n'obeerawo wekka n'essimu yo naye bamawulire mwenna muzze okuva ku mikutu gyonna ba bloggers ba youtubers mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Ennaku zino amawulire ge gakola show kyemwogera kyemutwogerako kyemwogera ku show ekigifula ey'amaanyi. Nsoose kwebaza mmwe mwebale nnyo era nsaba tubakubiireko mbugalo bw'amaanyi. It is a long time strategy. Nezizaako okwebaza ba sponsors baffe. Bw'omala okufuna ekirowoozo ekitegeka ekivvulu ky'osooka okulowoozaako be bavujjirizi. Ani agenda okukwatirako okulaba ng'ekivvulu kyo kitambula bulungi. Bw'otuukira abantu ab'enjawulo abamu bakujulize omulala n'agamba nti asiri bulungi naye njagala okwebaza abo abakkiriza okutambula naffe mu sheena. Bakubireko omutwalo gw'amaanyi. Ne bagamba Omutaka tugenda kukwatirako mu mbeera yonna wetuli. Kaipini Tours and Travel babadde naffe mu mbeera yonna era tulina bannaffe aba Biva Organic bano no bakola ku ddagala lyonna nabo batukwatirako ne bagamba nti abantu bali tulina obbajjanjaba n'ekoolwo kale gwe omulwadde n'ekoolwo ojja kuvaawo owonye. Tulina abannaffe abasabula fermented drink nabo tuli nabo. Tulina Ismail Grid TV Chicken bano bankoko bali wandegeya. Tulina Crown Japan Katwe bagamba nti tulina okutambula naawe. Tulina Century Properties webali wano batuwa ettaka ne bagamba nti omuntu omu tukyusa obulamu bwe ave mu kikadde ng'alina ettaka. Mwebale nnyo bannaffe aba Century Properties okulaba nga mutambudde naffe. Stream Live Avenue abo bo tutambulanga nabo buli tuba n'ekivvulu be bantu baffe nabo mbebaliza ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga muyimirira naffe. Mazima Grain Millers nabo tutambudde nabo mu nteekateeka eno balina akawunga akalungi mukeenwire mukagule. Ate era nenebaza ne CBS FM okulaba nga ate batuwadde omukisa okulanga show yaffe tweyanziza nnyo tweyanzeege. Njagala okwebaza wano wetutudde ku kitebe Vision Group yonna Bukedde TV Bukedde Farmer Olupapula byonna okulaba nga ate basobodde okupushinga ekivvulu kino. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Awo nno mu mbeera eyo ekivvulu kyaffe kino sizoni yakubiri. Omwaka oguwedde abantu baatulaga omukwano gw'amaanyi era ne bagamba nti Omutaka buli mwaka ekivvulu kituwenga kitunyumidde. Olw'okusaba kw'abangi ntusalawo buli mwaka tubeere nga tubawayo ekivvulu eky'ekikadde mu binyaanya. Eno sizoni yakubiri. Mwe bakama bange siyinza kubajeemera era bwe mwansaba ne ŋŋamba akankole enteekateeka. Mulundi guno ekyenjawulo kye tuyina nti tuyina live band. Mwaka oguwedde teyaliiwo. Era buli muyimbi yenna gw'olaba ku kipande agenda kuyimba live atasobola live
ajja kunyumirwa omukolo. Tugenda kuba ne live band, abanafe aba wake up band betugenda okubeera nabo, ate era nga mu mbeera eyo tugenda kubeera n'abayimbi ab'omulembe guno oguliko n'abafe abakadde nga Muzeeyi Wakazi, Muzeeyi Kabuye Sembogga, tugenda kuba naye Sofia Nantongu, Kajubi Kibijigiri ow'omuliraano, Kazibwe Kapo, Samathias Walukaga, Stella Kayaga akuyimbira akazinga, awono tulete Mary Bata, tulete kuri 7 wano, tulete Alien Skin Kimenke. Abavubuka abayise bubi nnyo. Abo nga bamaze Lunnabe ajje agiseewo egundi ye. N'olw'ensonga eyo saawa zigenda okuwera mukaaga ngeze nteekateekeza abayimbi ziwedde. Tutandike enteekateeka y'okusimba akagere. Mba ninnya ku stage ku saawa mukaaga tusumulule endongo njikubemu awo ate bakama bange nabo babeere nga bagikwata. Abandi ku mabbali wano ensonga lwaki nti omu atudde wano omulala n'atuula wano olw'ensonga nti be bazadde bange mu ndongo mu mulimu guno. Be bandera ne bandaga ekikukola nti bw'okola bwoti ne bwoti kiba kirungi. Olimba bw'olukuba bwoti ne bwoti luba lulungi. Obukugu bwonna bwe nnina mbujje ku bakulu bano Bazira Tone ne Suna Beni saba mbankubireko mbugalo bw'amaanyi. Bavuddemu omusajja w'amaanyi gwe mulaba wano asobodde okuvaayo n'agamba nti kanyimirizeewo ekivu. Mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekya security kiri gguluggulu, twamaze okukolagana ne Uganda Police batuwadde security. Teweeraliikira nti akasimu bajja kanyakula, emmotoka za patro za poliisi zigenda kutambula mu kkubo nga zirawuna okulaba ng'omuntu adde waka tafuna buzibu. Pikipiki zigenda kuba zirawuna nga ziriko abapoliisi okulaba nga security basinga bagamba nabweru waliyo abayaaye bangi. Ndowooza omwaka oguwedde mu njulira tewali yadde yabbibwako akasimu yadde gwe baanyiga nti musota yamukuba tteke mu kkubo tewali. Security yali gguluggulu naye ku mulundi guno tulina security ey'amaanyi. Temweraliikirira jangu ng'oli mugumu kuva ewaka paka ku sho buli kimu kigenda kubeera bulungi nnyo n'emunda enteekateeka zigenda kuba nambulukufu. Emiryango giggulawo ku ssaawa 4 ez'okumakya ffe nga tuguddewo emiryango tutandike n'enteekateeka. Tulinayo emizannyo egy'enjawulo, tugenda kwejjukiza emizannyo gyaffe egy'edda. Tuzanye tepo, omweso, kakebe, jangu okwekule. Buli tepo tulina akadde ka squeeze. Akadde kana ka squeeze abantu bakaagala nnyo. Amataala tugajjako obimba bw'omukwano buli muntu waddembe okukwata gwakola ki gwe yazze naye. N'olw'ensonga eyo akadde ako mukeesunga ennyo. Akadde ka squeeze weekali era ng'enteekateeka eyo agenda ogikubiramu omutwe ye mukama wange Ronald Sebutiko. Tujja muyiriza kwanagakulawo naye. So n'olw'ensonga eyo mbebaza njagala okwebaza ttiimu yonna gye tubadde tutambula nayo. Muganda wange Bruno Betty webale nnyo webali ddala tubadde nga tubiri baffenna buli wamu. Nenebaza ate abategesi, nina abategesi babiri Joel Promoter ne Mugaga Promotion ataliiwo naye ng'ekivulu eko kirimu okulaba ng'enteekateeka zonna zitambula bulungi. Nyina musajja wange Kafeero Dashi sokujjowa oyo kati Kafeero gwe tuyinawo yita wano kati bwe tuleete ekikadde kitegeeza nti omusajja bw'obanga wali oyagala Paulo Kafeero kati gwe tuyinawo ye musika wa Paulo Kafeero bamuyita Kafeero Dashi agenda kuyimba ennyimba za Kafeero zonna ku live band si ku CD ku live band. Ngawe nalaga nti nja kukyusa kwatako mu lugendo okutteeno nakakati zindeese era nvudde bukunja mushabbe kinyonyeresa njumannange amasanze mumbeere tuweerese tungula n'obwatu mukama ebagatekyakuma osinga etawaŋŋanyero era pawo waliddenge wamu walaba n'obudde bwoya abatwaba kutamanyi akaziwo bakotolera katulabe banna waliwo n'obufunjale mu bulumiko bw'enjawulo an'amabudde osanga omu nebufa nga butezivugano bambi
eddoboozi nze Dash Kafeero wabaliko kyongerangako taata kubanze kati ndi wabaliko siri wa mulembe guli ebyongera okukola abantu mwenna bannayuganda abanyuma ebinyaanyanya nti olunaku zigenda kubeera 22 tetukyali lunaku wabula lwa mukaaga luno kigenda kutokota live band lukoba ate ffe tubeera mu kimanyi ebansasagge mujje tunyumirwe kadongo kamu tunyumirwe ennyimba zonna ate nga ekikuttemu bakitaweeka band esabula era ngenda kubamba kubirako okwolo mujja kutegera Dash Kafeero yabaddaani ensebo mukulu neyanziza nnyo okukkiriza mbere ku mukolo gwo ate naawe webala okunjagala webala okunjagaliza mukulu Suna Band kyakabi Baziratone nebaza nnyo okubanga mututumudde nnyo omwana omuto omugijinga ffe emite egivaayo mutwongere kati bano baba bakulu ssebo wadde bato mu myaka ffe tuba tuli bakulu baabwe naye ate be batusitudde mu bino byolaba so mbebaza obuyimba obupya bwafulumye bataata njagala mbasabira wano okutandika okutabulamu ebintu biri bulabike nga tugenda mu maaso neyanziza nnyo ssebo kangira ndi wali nywamu katono oyo ye Kafeero Dash ate nga tugenda kuba naye bagamba banyume obuyimba bw'omugenzi Paulo Kafeero mwena mujje agenda buyimba bulungi nnyo ku live ayimba oluyimba lwa Kafeero notajulira mugenzi n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera naye twayagadde okuteekamu enkola eyo olw'ensonga nti tubeera n'abantu abakulu abaagala okunyumira ku nnyimba ezo ku live band era bagenda kusooka bajje muzeeyi bomuleete leeta taata leeta maama ajja atule wali katebe alabe bayimbi banne bayimbi be abakadde banne be baaliwo ku mirembe gyabwe nga bamuyimbiramu obuyimba obwo obumujjukiza ebintu nfaafa ate oluvannyuma agende ekayebake ekintu akirekera abavubuka ku lwa mukaaga luno nga 22 tulina bweru mu kisaawe buli kimu kyonna kyawedde dda n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo ziramu nga mbebaza mwenna basobodde okujja wano mu press conference yaffe mwebale nnyo mwebale ddala kalungi Abudu mulengeddeko wali ebikopo kalungi Abudu ebikopo tubireeta nabwe yes mwebale nnyo ennabweru ku lw'omukaaga luno nga 22 lwe lw'omukaaga luno olujja 22 guno ogw'omukaaga 224 mukeereko ku makya tugenda kutandika ng'obudde bukyali tuveewo ku makya ng'akasana kaase neyanziza nnyo neyanziza engalo basobole kuyingira tuyingirira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 n'emmeeza emitwalo 5 n'olw'ensonga eyo mujje emiryango giri bulungi nnyo migazi tetugenda kwenyiga buli omu oyingira nga mukungu tweyanziza nnyo tweyanziza